Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kono kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nga tukyali ku mboozi yaffe ey'omusama Olivia ako nkoogera mukama gwe tula butuuzi gwe nkusetulira emboozi kati nati nzijukira bino byembanyumiza biseeko emyaka nga gijo okuva lwe byaliwo bino biseeko emyaka nga gijo naye era sijja gibagamba shiya munnange twali awo lubaga ng'okirira ku luguudo lwa Kabuusu ne tuyingira ekimu ku birabo by'emmere ebyali awo tulye ku kamere wekitegeera enjala yali etusakata bulala wadde obudde bwali bwakunkya munnange twali tuva mu ddwaliro e Lubaga okulaba ku munnaffe Julius eyali ajjanjabibwa ebiwundu by'akabenje era ng'aba victors twali 5 kyokka nga mu ddwaliro twasangayo abantu abalala abaali bazze okulaba ku Julius era kuno kwe kwali mwannyina Nakitto ne mukwano gwe oli mukwano gwa Nakitto eyali ayambadde bigaalubindi eyali ayambadde bigaalubindi eby'omusana wabula nga akateeteeyi yakeepakiddemu bwepakizi munnange mu ddwaliro twali tufukamidde nga tusabako olwo nga Nakitto yakulembedde okusaba okwessaala ey'ekirokole nga li Julius nalyo liri awo mbulisajja lyattu nga limiinisa nnyini si kugali amagulu ge baali bawanise anti munnange yafuna akabenje nalisaagisaamu awo katono nti ndowooza kati olokose era togenda kuddamu kukwata ku mukazi yenna okuggyako liizi ko ye nti maani kati ndokose mwana mukama yabadde andabula era kati bwenva wano ngenda kuwasa boyi olaba bwe badde mbwase nga sizaddeyo na ku katooto mwana nga tumaze okunyumyamu awo akayala twaleka omulwadde awo mulemu olwo ate laba Steven bwagamba nti enjala emuli bubi era mbu alusaazi zimuluma ate enjala nayo kyebeeredde oli bw'ajogerako nti emuluma nga nawo kutandika kiringa kwayuuya ono bw'ayayuuya awo genda okulanga nawe nguuyo yuuya ffenna twagamba bugambi nti etuluma okuggyako munnaffe omu omulugu alandama ne matama mpiki abagamba nti bo bali bulungiko Nakitto n'omuwala oli gwe yali naye nabo bagamba nti beetaaga okunywa ku caayi olwo ne beegatta okufa 5 ne tukkirira awo ku bizimbe ebiriko ebirabo by'emmere wansi wa lutikko y'e Lubaga era babeera e Lubaga mumanyiwaawo bulungi twepakira mu kamotoka akasitiivu naye ye ssebo nga yatudde n'obuwala mu maaso nga yatudde n'abawala mu maaso nnyini ate munnaffe nannyini mmotoka omwayigulizza era eno giya ajula kuzikubira mu magulu g'abawala neero sitiivu omuwala oli omulala awo nno mutegedde erinnya okuba Nakitto yali alimuyita era nga naffe obwedda twogerayogera amannya gaffe era kacyayi kaleetebwa n'ekyenkya kyako ne tubisaanyaawo ate olowooza twabirabamu ne andama ne matama mpiki abaali bagambye nti benjala tebaluma ate nalaba nabo babisokomera butali luno naye naye kyokka abantu seba abaali bagambye enjala tebaluma aye be basooka okubisaanyaawo munnange tuba tumaliriza okulya Nakitto kwe kukoona ku munne n'amugamba nti Oliver nno twandivudde wano ng'obudde bukyali ne tugenda eGanda okulaba poloti eri wano naffe we twabiyingiriramu era lisitiivu engeri gye lyali lyagala okweteekawo ennyo ne libuuza nti mugamba Ganda ene nansana Nakitto yaddamu nti yesebo batugambye nti waliyo poloti era tugenda kugirambula omwami nnyiniyo atulinze Steve yagamba bugambi nti let me drop you there mulaba mutya nandi batutteko kubanga nange nzireyo kakiri nzira kakiri eyo owulidde nzira kakiri fe abaali bamanyi Steve n'amadduge ku Nakitto ekyaliko sekimpanika wa kabina
twamanyirawo nti Steve ali ku lutabaalo lwa kasodookiyo. Munnange matama mpiki yankoonako ne tuseka mu kimugonyo nga tulaba omusajja ataweddemu nnyo olwakirina kitto. Omusajja aba akyabuguumiridde ne ngamba Nakitto ne munne nti naye waliwo ne poloti ze mmanyi enajeera. Enajeera eyo n'ekira waliyo poloti yo munajjayo ddi ne mbatwalayo. Awo Nakitto kwe kuŋŋamba nti najeera eyo nno si wabi naye tusooke tulabe eno y'Uganda. Eyo nayo ndowooza onootutwalayo enkya. Steve engeri gye yali yayiise dda amalusu olwakyanyina kya Julius Kinakitto twamuleka n'atwala abawala okuli ne Olivia eyali aggaddewo ebbanga lyonna era yabapapya ne bagenda mbukuba naye agenda ludda olwo kumbe yali alimba. Omusajja yali atetenkanya kagulumu. Yanange Steve ku kasodookiyo omulesa ekirala. Steve munnange Nakitto twali tumanyiganye okuba ye ne mwannyina Julius twali twasomako ffenna eyo mu kyalo kusomera erimu. Era twali tweraba bulijjo kyokka ye yali mukuluko era ng'atuliko ebibiina nga 2 waggulu. Twali tutera okweraba ku mikolo n'ebifo ebirala kyokka nga simulinaamu nnyo kigamba nti oba mbeeko obugambo bwe musuulayo. Ekirala yali atumanyi nti tutera okubinuka n'agaduuda era lumu nali mwepankirako nandaalika okundoopa yeeka nembikomya era nensirika becce. N'olwekyo Nakitto saamulinaamu kantu ate n'endabika ye era yali tenkuba nnyo kiri awo. Naye era nga bw'aba anteereddewo essowaani y'omukyuzi nsobola okuguwuuta n'amasavu n'ensolobeza era nengakenenula ate lwayino nti bw'obeera olwo omwoyo gundi ku oli omunene Olivia kuba Oliva yali muwala alabikako ku matuga agamulinga ebiwaawo by'enjovu. Yali ayambaliddeko ebireebeeta ebinene ddala nga byetooloovu. Enviiri yali azisibye ng'ataddemu langi emmyufu ne kyenvu ate ng'alina n'ebikomo butabalika ku mikono. Kye saamwagalako kuwummula nnyindo naye era oluyindo lwe olw'ekiraalo ku maaso ge ag'olulegerege, emba ensoobolokofu n'emimwa egy'olugali saako ebbeere eryakula ne liwola byandekanjidde. Ebitumbwe byali byebyo era nga wakitema. Nagamba munda yange nti ono nno bw'aba afunise mulyawo. Kyokka nno nali sinnamanya na bimufaako era wadde ekiro nasula mulowoozaako nali ntiddemu nga ndowooza nti Nakitto yamubuulidde edda emize gyaffe egy'okunyiga amapeesa n'okutegula wano na wali. Omwe gwansula ku mutwe mba naakazuukuka nti ku makya ku Sande Nakitto nga nkubira essimu mbwa neetaaga. Namutegeeza nga bwe naatera okuva awaka ngende ennakifume eyo gye baali batuzigiridde akalimu k'okukwata omukolo gw'okwanjula okitegeera. Namutegeeza nti bw'aba ayagala okundaba annindeko enkeera olw'eggulo. Yantegeeza nti yaddayo up country eyo gye yakoleranga mu Adjumani mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu. Yaŋŋamba nti agenda kuwa Olivia essimu yange olwo tukwatagane ajja alabe poloti gye nabagamba eri enajeera. Ndowooza onfuna nonda ekyapa mu mannya. Anyumiza gwakanira. Mu butuufu awo yali ankoledde nnyo ebiseera engeri gye byali bya ssekukkulu. Ku mulimu twali tuwummuddemu era ng'obudde nina obuwerako n'obukola ebyange ebirala. Munnange Olive okumanya yali mu bwetaavu bwa poloti yankubirirawo ne tukola pulogulaamu y'enkeera. Nagamba nti omuwala yaka ng'ettaala mufunye. Ebisigadde binannema bulemi ate nze nsindika ne sibuukira. Abadde kyono mu bufunze twakwatagana ne Olivia yagula poloti ye najeera nange nampa ku kasente ak'okunoonya omuguzi. Ebiseera ebyo nga munajeera poloti ziri ku bukadde nga 3 neera ne Olivia yazirina.
era yambuuza nti nkulekereko sente mmeka endala ongulizeko ku poloti endala. Namuddamu nti nedda nnyabo, nnyinza obutasobola kukuuma sente ate okimanyi ebizibu byaffe abasajja bingi. Munnange Oliver yanziramu nti mukwano tofaayo, osobola okuzireka ku akawunti yo mu bbanka nkati bwe naakuweereza endala ng'ogatta ku ezo n'ongulira poloti endala eri gye tulabye ekira. Tongoba naawe Musoke, nze nno sirina buzibu jasiti lwakuba sente zimpeddeko ate endala ziri wala, nina kumala kutuukayo ne nkuweereza. Tonneegobaako naawe Musoke, nyamba. Namutegeeza nti sigenda kukkiriza sente n'emu. Kyokka bambi Oliver yakwata emitwalo 95 n'aginteeka mu maaso awo. Bwankaabirira nga bw'agenda okudda e Boston mu wiiki eddako, era nga singa asigaza sente ezo ajja kuzisaanyaawo mu mikyakalo n'ebirala. Yanneegayirira nsigaze sente mbwera neesize nnyo. Mba nkyatangaaliridde n'akwata emitwalo 15 n'azimpa nti zange zaakulya era kasiimo olw'okumuyamba okumufunira poloti awantu awalungi watyo. Natangaala ndowooza n'okwasaamirira ne njasaamirira ku ssali okutensaya emitwalo 15 ebiro ebyo nga kati zigula ebintu ebimalawo emitwalo ndowooza nga 67. Mwe muli bajjo wano temubitegeera kambave nako. Nagamba nti owaayi nkuba kyeyoka nneme kumutenguwa. Bwe twavaawo ne tugenda mu banka ya Stanbic ewandegeya gye nalina akawunti ne tuteekayo sente. Oliver nansiibula ebyo nno ukansooka mbikubirira awo bannange n'emboozi y'omusama teweetaga kwenyeenya. Kamala okunywamu ku lwendo lw'otujjiwa ne nabalanga bukoba kyaggwe nkomawo temuvaawo. Ayi Katonda okuuma Namulondo.